Tuggussa Enssonga. Nze nkimanyi nti abantu bangi bawulidde omukisa era Mukama atuwadde omukisa nti bangi abatali balokole mu Katuliki, mu Advent, mu Siraamu, naye ng'ennyimba zaffe zimuwadde omukisa yawulira si byakyama n'afuna essuubi n'asanze omusajja n'agamba nti yali Iraq ng'ensi emufundidde naye awuliza si byakyama okumala emyaka 3 ng'agamba luliba lumu nange mbeeko obulungi olwaleero ye nannyini BTM kakati era bwe namusanze n'agamba nteeka okwagira ekivulu kino nteeka okujja nteeka ettaffaali ku ttaka eryo kubanga ompadde omukisa emyaka naye simanyi nti isobola okuddamu amaanyi n'asanze omulala mbi ye yali Sweden nga Sweden emufuukidde ekintu n'awuliza oluyimba lwe lumu si byakyama munaddamu essuubi so gye bali abantu nga sina mulokole si byakyama Yesu byakola byakoledde abangi bano ajja kubikolera n'emikono ebiri ndaba ampambatira si byakyama Yesu byakola. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 21 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Kwaniriza mu studio za TV yaffe SB4 mwagalwa wa omutwimbe kumara ajja kusanyuka tukwaniriza mu studio za TV yaffe omaro mwagalwa w'abangi bulijjo bambuuza ebibuuzo kugwe konze ndikweta obitwegambire wakola okyofuuka kino kyoli umaru wasala magezi kyo gatugambe twakolaba wano ng'otandika banga tono okyuse ssebo eyali omwavu mpulira kati SB4 oli bulungi kabe onyirira wasala magezi kyo gatugambe lwaki abantu bakweyuna sabisaanira bino bye nafuuka sabisaanira balala babaka bayamba nze kansooke nyanirize musumba ate okumpa omukisa guno okubanga akkiriza ne mumukyalirako Mukama yeebazibwe. Ekifo kino kigazi nnyo okusinziira gye twali. Esebo. Ekitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama banange neyanziza ekisooka we bali kumpa ka surprise. Yeah. Sebo. Mbere yogo mutima guluma. Neyanzege. Sometimes ngamba abantu nti mu bulamu ng'onobeera successful n'okubaako n'abantu abakuforming oba bakufuula. Abakufuula, yes. Gye nali mu kyalo eyo. Yes. Nga sirowooza nti ndirokoka. Eky'omukisa omulungi kye nafuna oba omukisa omubi. Nali ne jjajja wange nga njagala nnyo. Nga nze sikubwa, nga nze sisobya. Naye mwana wattu ne ngenda ndokoka.
nomujja ku kyalo kyaffe ne mundokola nondokola ne pastor Mugagga enjiri eyambuulirwa mu kaseera akaali akatono kale ka mwaka nga gumu ebiri abaana lako kande mu senior 3 mala senior 4 nenvaayo enjiri yawambuulira Sumba Mugagga gye yambuulira gye ntambuliddeko paka kati mukama mulungi era nsuubira nti n'abaana bendizaala oba n'abaana bendi nabeewaka kusubiza sijja kukuswaza nabadde ku BTFMD was it weekend eno nabadde ku BT omusajja wa mita kadima mumanyi ne mugamba yanyumiriza musajja musiraamu ne ayagala nnyo gospel music ayagala nnyo ennyimba zange so twadde n'akaseera kalungi awo ne mugamba nti SB4 yo munnange nnyo twava wala bambi yankoze bulungi era twadde ku BTFM okwo omuntu omu eyadawuliza program nankubira essimu enkeera nankubira essimu najja bwe yawulidde ensonga y'ettaka lino najja mukama nga mukutteko n'atusigamu ettaka emukono yaze nekyapa naga musumba ompadde omukisa emyaka mingi bulijjo noonya omukisa nange mbeera omukisa era mwami Kibirige mukama kw'omukisa kankuse platform ya muganda wange ono nkwebaze mwami Kibirige yaleese ekyapa ky'ettaka nagamba nkusizeemu acres 5 zitunde oteke ku sente tunoonye ettaka so katuli mu campaign obadde omubuuza tuli campaign tukiriza Katonda azatukozesa nti nga bwe nakusisinkana emasuuliita waliwo abantu obaddeko wansi wali omanyi gete eri wali abayaaye b'omu kibuga bonna basinga basibuka mu kawempe abantu abakuba abantu obutayimbwa kino ekifo kyennyini yali nkambi y'abayagabo ndowooza nti wano baali bagula enjaga okugisaasaanya mu Kampala mwonna ensonda eri waliwo edduuka lyamo wakati awo waliwo akaduuka k'enjaga ne wano mu nsonda naye nga tebanjawulo nga wano basinzira ne badistributinga mu Kampala mwonna Kawempe manyikiddwa ku lwa crime rate bamalaaya babeera ku kkubo basingo mothers eri wansi kyaki nkadde jjukira bwe wajja zijjukira bakwatako katono kati tukkiriza Katonda okukyusa omulembe gwaffe okukyusa abavubuka ba wano omwana omuto bw'otamukola mu omulimu ng'akyali muto ng'akyali muvubuka ate enkya bye bagenda okutigomya ebibuga so tukkiriza Katonda tukozesa ku kyalo kuno kaakati tuli mu campaign enoonya eggula wano twagala kugula wano era mbadde ngo example ya Kadima nti Kadima bambi mukama mu omukisa yankyaza ku BTFM ne tufuna omuntu munanga ate yatuwadde ettaka emukono era tunoonya muguzi eka yatuwadde 5 emukono tulitunde tusobole okusasula wano tunoonya billions 3 obuwumbi 3 n'obukadde nga 4-5 emitwalo 45 egya dola yesebo kakati sebo omusajja omuvubuka gwasisinkana wenakusisinkanira nde masuuliita oba nali wa myaka emeka gyali mwanga nali muto wali student nali nga 2 oba 2 I don't remember kuba kati mpeza seba 3-8 akawandagire omuntu omutuufu gwayagala okumanya musumba we yali yenkana agenda onoonya oluyimba baluyita ku mugga yes ebiseera ebyo anyway kyamukisa mulungi nti olidde ekifo kiringanga ekiri mu mikono yes tuli wano tubazeewo katikati mwaka 1.5 twajjawo last year April tumazeewo mwaka 1.5 after covid mukama yanuŋŋamba n'aŋŋamba tugende ng'ayagala kugaziya ekyaki yaffe nzijjukira wankyalira ddi was it mu covid before covid yali twali mu covid twali mu covid yakuba nakukoleranga service ewaka wajja ewaka nga watunulanga bwe wagala naye covid yatwala mu kayumba kangaawo naye katwetaaga okomewo twakamaliriza kalabika si bubi wansanga nkyali mu kyaki eri wansi naye osanze tusenguse tuvudde mu kyaki enkadde ekifo kino ina memories zaakyo abantu bonna abasinga bakwera mu Kawempe kantumirako ku ddimiyo ali Dubai eyo abafeefe bafiiki abasinga bonna bannabakwera mu Kawempe n'abayimbi bonna abasinga bano bamanyi fefe busi kyemanyi nti buli muyimbi secular wa gospel warehouse yagikolera mu covid buli muyimbi ne kakati waliwo abacontactinga ne mbapangisa ne bakolerawo juzi ne Bobi Wine akolera mu video bano ba Becky Chosen Becky bonna Chosen Becky juzi yajja bambi and we had some time ng'akolerawo video that eno facility
ekoleddwamu ndooza buli muyimbi w'eggwanga yali akoleddeko wano. So gwe nawe naali yalaba programu eno nga tugenda ogitandika tusaba naawe oteeke ettoffaali okubeera nga tulongoosa ekifo kino okukijjako erinnya ebbi emanyikiddwa nti eyo weyawuse eyo ekawempe wasibukayo bali babbondya bali nedda kati twagala tufuule olutambi nti eyo weyawuse waliyo church gye bayita family life eya musumba Herbet Twina nti wali awalinga bali so twagala gwe nawe naali yalaba programu eno ojja kunkontaktinga nja kuwa ennamba ya musumba ate ekiroto kyaffe mukama bana atadde ettaka lino mu mikono ekiroto kyange kyakuzimba tujja kuzimba kalina enene wali ne kuliko omwaliro guliko studio eya recording eri better twagala kukola kyennyini kyaliwo tukiteeke ku mutindo oguliko so one of the projects ng'ogyeko ekkanisa n'ebirala bye tugenda okukola mulimu ne plan ya okulekawo ekyafaayo nti kyayamba eggwanga newankubadde kyalinga ekintu ekyali kirekeddwawo kize kiyamba eggwanga so twagala tukimodernizing ku plan yaffe nga tumaze ozimba ministry tugenda teekako theatre ya recording eri ku mutindo ddala so abayimbi basigale nga bakyafuna facility this time ngeri better so abazima bala programu zange mbadde nze nga mentioninga ku musumba Herbet ayinayo ekivulu mu maaso awo era nga tukibanjulire yesebo badde nzijanga nkikonako mu programu zetu zenga tukola wekyangwa mumatu nasanyuka nnyo by the way nze omu ku baasanyuka era neneyama ne ttiimu yange mukulu oyo bamuyita Umaru bamuyita Kamada mukulu yakisinga ndowooza okukwagala ennyo mu basiraamu Umaru yangambye nti musiraamu naye nze musumba we nemukusaba bambi ofisanga yakadde n'omundeeterako Umaru sande emu bwetyo omuleetako n'akyalako negundi no bwe yangambye kadima yangambye ndi musiraamu naye onkolera si be bokka bangi era tujja kujjanga tusabe wano siba Umaru wenkukubya sande tetutera kukola sande tubeere mu piki za mpaka tuvuga era tujja kufunayo ku sande mbaaniriza n'abafaanana Umaru n'abafaanana Umaru nga oyagala nnyimba zaffe onyumirwa ennyimba nga Katonda waffe takukosa ojja netukuŋŋaanako tubanjulire ennaku z'omwezi nga 3 Novemba kakati 3 Novemba luliba lwakutaano kawungeezi tutegeseeyo ekivulu ekyokusinza tugise Uganda worships Friends of Twina ebadde nga Friends of Twina buli mwaka tubali tubeera n'ekivulu ekyo mu theatre la Bonita this time round twafulumye tusobole okukola ekinene because ekiroto kyaffe kati kinene twagala tunoonya taffaali liggula kifo kino ku lwa Mukama so ennaku z'omwezi 3 Novemba tugenze Lugogo ku hockey grounds mpita mikwano gyange abangoberedde okumala emyaka egyo natandika okuyimba 26 yes okuva 26 buli azaala benyimba zaffe sibyakyama kumuga siryerabira saabisaanira nkoleki mwoyo tonta enyimba zetu zetuyimba eziwerako wulira esaala kati buli awulidde buli alabye buli abadde aweebwa omukisa mbadde ngenda kuyita musumba naye kyenkana oli musumba ekigambo obusumba kitegeeza kulabirira ndiga it's not just about preach scripture it's about taking care of the flock so kati golina abantu bangi bolabiridde waliwo omuntu yanoonyako namukuweereza abantu babeera n'ebizibu bagamba bannange enaku zino ne youtubers ne tiktokers your solutions mufuuse ekyokuddibwamu exactly what mufuuse ansi eri abantu bangi muleese essuubi eri abantu so wali omusajja yajjano nga alina ebizibu nali muyimbi ennaku n'enkuba biki noonyiza pasita bugembe nagamba gwantuusa ku SB4 nange sewo ne mugandi w'amaanyi SB4 mulina mu ngalo so mbadde ngenda kuyita musumba kati mbadde kugamba sebo nti nzikiriza Katonda okutukola obulungi nze nkimanyi nti abantu bangi bawuliddwe omukisa era Mukama atuwadde omukisa nti bangi abatali balokole mu Katuliki mu Advent mu Siraamu naye ng'ennyimba zaffe zimuwadde omukisa yawulira si byakyama n'afuna essuubi nasanze omusajja n'agamba nti yali Iraq ng'ensi emufundidde naye awuliza si byakyama okumala emyaka 3 ng'agamba luliba lumu nange mbeeko obulungi olwaleero ye nanyini BTM
kakati era bwe namusanze nangamba nteeko okwagira ekivulu kino nteeko okujja nteeka ettaffaali ku ttaka eryo kubanga ompadde omukisa emyaka naye simanyi nti isobola okuddamu amaanyi nasanze omulala mbiye yali Sweden nga Sweden emufuukidde ekintu nawulize oluyimba lwe lumu si byakyama munaddamu essuubi so gye bali abantu nga sina mulokole naye nga Mukama azaamukola bulungi nga addamu so ndi mu kubayitabo ng'ennaku z'omwezi 3 I'm inviting all of them bajje banyambe tufune njaga giyita beesi yange mu kibuga wano wengenda osinziira ate tugenda teekawo studios wano ezigenda ofulumya ennyimba ate zigenda okuwa abantu omukisa mu maaso awo tugenda teekawo ekifo ky'ekkanisa kino oludde we tuli ate ekigenda okuwongera okulyowa abantu emyoyo n'okuwa omukisa eggwanga lyaffe so nsaba bankwatireko ng'ennaku z'omwezi 3 November tuli Hockey Grounds yes ate naawe nadde njagala nkusabe nakubidde amasimu gange nga njagala nkusabe gwe tojja buzi nsaba gwe tukole ffenna ate toneegaana abantu bagambe saawa eno kati olwedde ennyingidde ntandisa era nange nkuba omulanga eri gwewe nawe nange oli mukwano gwange obanga oli mubagizi wange obubaka buno busindike bwongereyo oyinza okuba nga toli mu Uganda naye osobola okutwetabako era tusonde tulabe ng'ekifo kino eno tukyeddisa nalowoozeza nti tuyinza n'okukola ensawo y'abataliiwo we can call it treasure tugiyite tutya ensawo ya mikwano gyaffe kubanga nakizula nga n'emikwano gyange gitali wano egize gimpagira bali mu America bali mu nsi ez'Abawarabu bali mu tuyinza n'ogaa nti tukole maybe ensawo ya mikwano gyaffe jefuna ndowooza essimu mikwano gyaffe gyo kwe ginayita abasinga baagala nnyo oluyimba lwa Mwoyo Tonta soka turoba wemu then plan natandika babiri ne mukwano gwange ngayampa amanyi kwe kutukeno twatandika babiri tuti ne mukwano gwange ngayampa amagezi munange kwe kutukeno naye nawulidde wanyize omwoyo wanyize wate ogenda kusaba tondekawawo nawulidde wanyize omwoyo wanyize wate ogenda kusaba tondekawawo munange tonta mwoyo wa Mukama tonta sebo tonta mwoyo wa Mukama tonta njagala kana kasembayo sisobola wotali ndi munafu wotali sisobola wotali omwoyo tonta munange sisobola wotali ndi munafu wotali sisobola wotali omwoyo tonta tonta mwoyo wa Mukama tonta tonta mwoyo wa Mukama tonta akayimba ako banyinaffe abali mu biyumba ne banyinaffe abali mu mirimu egy'enjawulo balwagala nnyo bambe nnyo oluyimba olwo oluwuliriza n'oba ng'oweddemu amaanyi bamu akafaananyi gy'ovudde ne mwoyo wo sometimes tukola ebintu naye nga mwoyo yakugambye yes Katonda nga yakulungamiza nakusisinkanya abantu b'otaasuubira Mukama aleese abantu mu bulamu bwaffe ne bakujja mu kifo ne bakuyamba nga tebakumanyi si baganda bo sinabakabirayo si muganda goli muganda si mukiga zedi mukiga ne Mukama naleetawo omuntu n'olaba nga Katonda nga yamuleese kinyini n'akuyamba nga so Katonda ayambye abantu bangi nze nali maki ndi omwo nali nkola bwa DJ wenava eyo nenyingira obwa DJ naye nkuba ebidongo nenjagala okuyingira TV nga nkyewulira presentinga kubanga nampa enamba ya Katongole omutongole nakubira Katongole nga tamumanyi tampulirangako nemugamba nze Sb4 Selector nga nsaba kusisinkana nampita ku Delta
kudota yali munene ningena ne mubulira muyangamba bya kimaking ojja sobola yakuzaamu amaanyi abantu tubeetaaga opportunity era katongole nkutumiddeko nnyo katongole mukama mu omukisa sebe mukama akuwa omukisa mukulu katongole nemwewalulirako nenyingira TV neje nasanga ate abalala neninnye empewo okuva olwosiddanga mabega nga katonda yennyini omulaba akugatta ku bantu naye nga mwoyo wange yaŋŋamba kubira katongole yes so gwe nawe nanga oli eyo nga kyenyogerako kitegeera nga obadde ne mwoyo wo era nga oluyimba luno lukoledde yesaawa ate ekifo kino kye tulimu nga tubanjulidde programu eriwo nti tuli mu ku fundraisinga era nga ennaku z'omwezi 3 November tulinayo ekivulu ekinene ennyo ku Lugogo Hockey Grounds mujje gwasobodde okujja jangu otekeko toffaali gwatasobodde kujja tujja kubanga tubanjulira enteekateeka enaabeerawo mubikoledde abantu bangi naye tusaba naffe mukitukolere era olunaku lwakuva n'olwaleero mugenda kubanga mulabanga obulango obw'enjawulo ku SB4 Media nga bubakoowa olunaku nga tubajjukiza n'okubakoowula ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 3 November. Sente zino bwe tuzoogera oyinza okuwiranga ennyingi naye mwana wattu nga Katonda waali nga Mukama ayagadde okukola ne tukolera wamu tewaliwo kingi mu maaso ga Katonda ajja kukikola amiina sawa zino nsobola okulaba nga nnyambaddeko bwenti naye musumba yasobola bawulira gyenadye musumba bafumbanga emmere kati ng'ewaka olumu jjajja tafumbya mutayiminze kyeggulo kati ng'olina okugendako ewa musumba Amanya Natukunda Joan, manager Biklala Property Services, mbanjulira estate yaffe empya eri Lungala kilometers emu okuva ku kkubo, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, enguudo twazikoze wonna walabika bulungi. Okooye obupangisa oyagala fuka Land Road, jangu weefunire ekyapa kyo ku $1,18,000 n'ekitundu zokka. Era w'oba otwagala tukwaniriza tubeera Kyengera ne mu town ku Itawa tubaniriza. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Otayiminga emmere naye nkwebaza nafumbanga ekimere kyange nkijjukira temwandyangako mmere amiina ekyo kyo musumba nkwebaza amiina twebaza Katonda nange njagala kwebaza Mukama kubanga jjajja ate oyinza okuba weerabidde be baatuwanga we tulimira tugenda otuuka mu kyalo omwo nga emmere ssebo buli omu alina okulima twali twamanyira bya kibuga ogenda ku dduuka n'ogula tugenda otuuka e Masuita nga buli omu yeerimira emmere ye n'ensajja batu ne tutandika okulima nga mugagga tamanyi kulima naye Mukama yatusaasira lengera kati gye tuli mbeera okwo n'enkulaba SB4 nga Mukama akufudde ensonga ng'oyamba abantu bangi ng'oyambye ono oyambye oli Mukama akutambuza amawanga neŋŋamba kale lengera Katonda byakola Katonda yeewunyisa si byakyama Yesu byakola nkowala mikwano gyange mwe nawenna nga gwe olina platform ennene tusaasaanye enjiri eno amiina tugisaasaanye etuweko ku bawagizi bo amiina era ngenda kukola bannaffe betukola omulimu gwe gumu ba youtubers mwenna influencers bonna munkwatireko tukwataganire wamu tubeere nga tusaasaanye enjiri amiina
ebyaddala si byakyama mukama byakola si byakyama Yesu byakola si byakyama Yesu byakola byakoledde abangi bano ajja kubikolera n'emikono ebiri laba ampambatira si byakyama Yesu byakola. Actually nange ekyo nkitwala luli nali nzizaamu amaanyi abalala nange nzikiriza Katonda azimbye amakanisa amalala agulidde amakanisa amalala amataka eka naffe akitukolere SB4 naffe akitukolere Family Life Church efune kanisa efune ettaka lyayo Mukama talemererwa nakyo ero naluyimba nga nzizaamu amaanyi nze yali yezaamu amaanyi because embeera yali mbi olugero lwange olumanyi tujja donyo olulala nzikiriza ojja kumpa time maaso awo embeera yali mbi oluyimba ngeri luyimba baali bangobye mu nnyumba benali mbeera nabo kwe kumaliza nga nze masuuliita actually kyova ngamba abantu olumu waliwo ekintu ekijja nga kibi nga kirabika ng'ekibi mu maaso go naye nga kirungi saamanya nti bwe bangoba nze okujja masuuliita baali bangobye mu nnyumba era nze okuwerekera mugago okujja masuuliita eyo nze sajja nti nali neeyagalidde naye sina wakusula kumbe Mukama andeeta mu kusisinkana abantu nga gwe kati saali kusisinkanye so mbadde nkugamba nti mu nnaku ennyingi n'okuwulira nga bammenya omutima bandisappointi nze nenjiyo oluyimba olwo kuba Mukama yayogera nange mutima nangamba tofaayo byenkoledde bali abagobye mayumba ndikuzimbira amayumba kaseera buseera gwebeera mwesigwa gyendi so nayimba oluyimba olwo nga nzizaamu abalala amaanyi gamba naye nezaamu amaanyi ne baganda bange nti Katonda akoledde abalala naffe asobola otukolera leero oyo akuyisa ng'omuddu teweewuunye enkya ate nga naawe gwafunye ate gwe tosasula bwotyo naye olinga talina kyoli leero naye nkya ojja kufuna so njagala nange liruzezeemu amaanyi olwaleero si byakyama byakoledde amakanisa amalala waliwo omuntu ate yayebuuza ekibuuzo nti kyogamba luliba lumu nange mbeeko obulungi amazima kyemmanyi gwali eweebuuza ekibuuzo ekyo nzimbe ku nnyumba pona okupangisa abaana bange nabo wali muyimbi nno nali muyimbi musoma nengenda okurekodinga oluyimba producer nga ngamba ddamu nobikowa ngamba naye naye akayimba kange by the way era ngenda kukayimba golo tukomukisa ku concert oyimbe ka gospel soka kubidde ka gospel moyo azatununule kati sitaani leka bimusale abatutwale batwambaze engule munsi etalimu yatto mulabe ab'ekisa kize kitwambale waayo omutima ogugule sitaani talina yeera omuntu we oyo jangu wero tukulabe obadde wano omutukuvu ntwala sirina kinaye njakayimba badde njifunye kamwoyo mutukuvu era wakawandika ddi kayimba ako nafuna omuntu n'akampandiikira nga njogera n'awandiika tukakola demo naye njakayimba inshallah studio weeri bakyanoonya ddoboozi olwakayimba musumba kenjagala tutunaba wano wakakolako kava bwekakayimba ako buli wenza okuka ku makya nga ngenda okunaba nkati ako makyabyo nenkawuliriza nagenda okubeera nga ne mukyala wange ankoppye nangiridde nti gwe musumba wange omwesigwa mukwano gwange atandeka abisa mu mayengo nangiridde nti gwe musumba wange omwesigwa mukwano gwange atandeka omuyambi wange era omusumba wange mukoyi wange ampisa mu mayengo nandiyinziza ntya nze omunafu kyokka abalabe bange banaggwano nyinza nti okubaawo nga Yesu tamanyi nkubye bikyawo katuddemu nangiridde nti gwe musumba wange omwesigwa mukwano gwange atandeka omuyambi wange era omukuumi wange ampisa mu mayengo
nandiyinziza ntyanza omunafu kyokka abalabe bange banaggwano nyinza ntya okubaawo nga Yesu tamanyi nangiridde nti gwe musumba wange omwesigwa mukwano gwange atandeka omuyambi wange era omukuumi wange ampisa mu mayengo nandiyinziza ntyanza omunafu kyokka abalabe bange banaggwano nyinza ntya okubaawo nga Yesu tamanyi nyinza ntya okubaawo nga Yesu tamanyi wamma oyinza ntya okubaawo nga Yesu tamanyi Umaru oyinza ntya aliwa Umaru oyinza ntya kida Umaru oyinza otya okubaawo nga Yesu tamanyi bagenda kusekera eddoboozi olulimi lwampisaako mu mbeera gye nalimu nga ndi confused ng'obulamu mpulira bugaanyi nagaa nenvirwako mukwano gwange yali afuuse maama wange nga afuuse stress killer wange nga newe nfuna ekizibu nga ngendayo kunagamba Asia nga nvaayo ndi happy nagenda Asia nowira ebigambo eno naye wennadangawo nempuliriza oluyimba olwo nga ndweyimbira nangiridde ti gwe musumba wange omwesigwa mukwano gwange atandeka omukuumi wange era ampisa mu mayengo era omukuumi wange ampisa mu mayengo nandiyinziza ntyanza omunafu kyokka abalabe bange banaggwano nyinza ntya okubaawo nga Yesu tamanyi oyinza okubeerawo ng'olina abalabe bo nga gulaba bannaggwano sometimes abantu abatusekera abatuwaana bakomenti oli wakaberere kumbe mulabewo nze nafunako challenge ey'amaanyi nga bempita mikwano gyange oli naavayo naakola vidiyo neŋŋamba banne abalabe bange kituufu bannaggwano naye nawulirizanga oluyimba olwo Mukama n'abinsobozesa nga sinyeze nga nnwanira entalo amazima tulo ne tuluwangula so gwe wonna wenna oyinza okuba nga oliyo ng'olina mbeera gy'oyitamu ng'abalabe bo balina amaanyi ng'abalabe bo bannaggwano ekigambo nnaggwano kitegeeza omuntu ow'amaanyi atagambwako nga ne bwatambula butambuzi bwati amaanyi ageewulira so oyinza okuba nga oli mu mbeera ng'olina abalabe bo bannaggwano wulirizanga ennyimba bwe zityo era ng'olunaku z'omwezi 3 Novemba jangu tulwanise bannaggwano abo amiina ennaku z'omwezi 3 Novemba ku Lugogo Hockey Grounds jangu bannaggwano abo baswale teri kinyuma kubeera nga okubya omulabe wo n'aswala ate Katonda kasita omwesiga Bayibuli agamba abamwesiga balinga olusozi Sayuni noba tosobodde kujja ku lunaku olwo naye n'otukwatizaako ne tubeera nga tugula ekifo kino kutudde ekyaki eno omulabe wa agenda kuswala gwe toyogera leka Katonda akulwanira entalo musumbazize nga alina gy'agenda naye nga sanyusa okubeera nga amina sebo mpaddeyo akakisa kano mbadde nkusaba ate siko buli wiiki tufunengayo puroguramu nga bwe ziti banange nja kusanyuka gye tutambulire tuba n'ebikemo bingi tuba ne Stani ayita mu buli mbeera sometimes osobola okusenkana omuntu nga na Stani we agenda akwambala noba oli awo saa gye tufukamira ewaka nga tusaba tetumala naye ojjako mu kifo nga kino oba oli awo n'ofunako ne ku mukisa okuva wano ebintu bisobola okutereera sabisaani naye baze nina okukayimba nziraawo nantudde mu mmotoka nga nvuga tabadde mu kuziika nagenze neevuga naye nga abantu bewasanga abantu abakukuza nibagamba nzaani bantu bemwasomanga nabo abaana bemwasomanga nabo oba olya bemwalokoka nabo bemwabbanga nabo fene bemwayokyanga nabo amanda bemwavuganga nabo n'obasanga ne bakubuuzako nga nokuteba kutya ne weebuuza nzaani kyanjawulo kyekyo kyenina kyanjawula mbalala Mukama ki kye nnakuwa kyenva nyimbawo nti saabisaanira
tukwaniriza mu studio za TV yaffe SB4 mwagalwa wawa omutwimbe kumara ajja kusanyuka tukwaniriza mu studio za TV yaffe omara omwagalwa wabanje bulijjo bambuuza ebibuuzo kugwe konze ndikweta obitwegambire wakola otyofuuka kino kyoli kumaru wasala magezi kyo gatugambe twakulaba wano ng'otandika banga tono okyuse ssebo eyali omwavu mpulira kati SB4 oli bulungi kabe onyirira wasala magezi kyo gatugambe lwaki abantu bakweyuna sabisaanira bino bye nafuuka sabisaanira balala babaka bayamba ze sabisaanira balala babeera basoma sabisa waliwo abatasoma nga mukama bakoze bulungi kyali kisa tekyantasa munange kyakange enkuba kunze come on hallelujah ekisange enkuba kyatonya kunze hallelujah ebibi byange byanazibwa hallelujah ekisange enkuba kyatonya kunze hallelujah ebibi byange byanazibwa arara bulamu genava nange singa mukama yampa eddoboozi bwe bulamu eno genava wali eyo weebuuze nti mu famire babazaala abaana 9 oba 10 oba 5 naye nga tewasoma nnyo kiri awo mu kirasi wali musiru era nga ffeffe nawe twali naye nga weevuga oba oliawo ozimbi oba olinayo poloti naye nga baganda bo abaali abagezi nga bakubira ggwe teumalu mpaayo omutwalo omwana wange ali bubi kamada mpaayo ekyetaano olowooza gwe mukama wamuwaaki buno bwe bulamu eno gye nava yesu abadde mulungi buno bwe bulamu eno gye nava abamu nga wasoma nabo nga bagezi mu kibiina gw'okubala kwakuzannyanga kwakubalanga mikwano gyaffe abali ebweru oli Saudi oli Dubai oli bulungi akasente k'okafuna owulira ku mawulire olaba ku SB4 tupostinze abaana ono bosi wa mukuba oli yamenyuka omugongo ono bamusika kukaina naagwa gw'oli bulungi akasente okafuna bosi woto mwinako yadde obuzibu olowooza katonda bamuwaaki buno bwe bulamu eno gye nava asaana atenderezebwe katonda sabisaanira bino bye nafuuka sabisaanira balala babaka bayamba sabisaanira balala babaka basoma nze sabisaanira kyali kisa ekyantasa kyakange enkuba tererere konze hallelujah ekisange enkuba kyatonya konze thank you hallelujah ebibi byange byanazibwa hallelujah ekisange enkuba kyatonya konze hallelujah ebibi byange byanazibwa tarara sawakoleke ongambye olina kuba bwetugera wano tuyinza osulawo esebo sanze lino obuweereza nziruke bweyogerere ate malenzi gye ngende wano ekigogwa nsaba mukama akunkuumire sebo neyanziza atuukirize ebiruubirirwa byaffe kuba kati famire amazima tulabanga ekinene kino naye mukama akisobola gy'oli mukama okisobola mukama akisobola tujja kwebaza mukama nzikiriza
nti tujja kufunayo service lumu soon nga twebaza Mukama ng'akikoze. Bayibuli yaffe gye tusoma egamba nti yatandika omulimu omulungi mu ffe mwesigwa agutwala n'agumaliriza. Era njagala kwebaza SB4 ne ttiimu yo abasajja ba Mukama bano banange mwebale kujja kutukwatirako ssebo taata neyanziza nsiimira ddala. So waliwo enteekateeka yonna nga 3 November etandise oba tetunnatandika? Enteekateeka ey'okulanga nina tiimu eteekateeka tusuubira okubanga artwork asinga tulina butiizers obadde bufulumye si final artworks tugenda kufulumya naye twamaze okwogera already ne twamaze okukwatagana n'abayimbi abanatwerekera. Pastor Wilson Lugembe yakkiriza, abagospa basinga bakkiriza bagenda kubeera naffe. Pastor Wilson, Brian Rubega, Joseph Segawa, Joseph Ngoma, bangi bakkiriza dda bamaze dda n'okola Gabi Ntante bonna bamaze dda okkiriza era batwadde dda clips zaabwe. Ttiimu yange eri mu kukola ku bulanga obufulume. Then sound Chu Vibes yatwadde tusuubiza dda tuwa perfect stage and sound kigenda kubeera kisufu atuwadde standard sound and stage. Twadde ne meeting naye jjo ne tumala signinga contract ne tuyingira so enteekateeka etandise so tuli mu kukwasaganya media platform so mangu ddala tujja kwatandise ate kati koze wano nze ngamba kiwedde n'okuggwa koyingidde mu nteekateeka eno kiwedde. Enteekateeka njirimu nnyo gwonna wenna mukwano gwange oyinza okubanga ondaba bulabi naye mwena platform ennene mbadde nkusaba wezijjanga mu inbox yo nengamba nti mpostingira wano nyamba okinkolere. Tuswaze omulabi amazima. Sometimes be tutambuliramu baba batusekeera tajja kisobola naye we tukikola nga bagamba omusajja ono ng'aliko amaanyi. So tusaba olunaku olwo tuswaze omulabi. Amina. Nze muzzukulu wa Kabajja Wumalu ali ku kamera ne Kamada mbadde ne musumba wange mbadde nsaba buli wiiki nkukyalirengako bannange neyanziza nja kusanyuka tujja kufuna era okuva n'olwaleero tujja kubanga obulango mu bulaba tujja mukyazanga tukyale namukyaki tujja kujjanga tusabe. Amina. Naye nga nkusaba tewerabira lunootinge nga 3 November Lugogo grounds. Mukama abankuumire abampeera omukisa. Amina. Pozi kyetwerabidde oli ayinza okubuuza nti ayingirira meka ekyo mbadde nkyerabidde. Tukoze akasente akasoboka basinga emitwalo 2 n'emitwalo 5 tebo yakakadde bantu 10 so tusobole okujja mu bungi. Tebo yakakadde abantu 10 abatula ku tebo eyo kakadde then emitwalo 2 n'emitwalo 5 twagala Bannayuganda bonna bajje tukisobola singa tukwatira wamu. So ndowooza owulidde emitwalo 2 ku mitwalo 5 tebo yakakadde. So mikwano gyange mwenna wengaoli eyinza okuba nga wena famire yo nga wali agadde bajje babitabe ku mukolo ogwo enteekateeka weeri so ga nti nze nguzeyo tebo bwezi tujja kuba nga maaso awo twongera okubeera nga tutangazaamu ku nsonga eyo naye nga tubakoowodde twagala kubeerekereza naye nga tunaba kubeerekereza waliwo akayimba ku mugga jakugenda n'ebibi olwo nno nange bwe nayiga gita nina okunoonya kiwooli naye kankubira wano we mbadde nonsobola kubyaki ku muggo jakugenda SB4 oza tombuze jangu naze yimba nkugoberere oli wano okay damu chawade mukisa gwe alabye program eno kama kuwa mukisa agisharingidde ku munno kama kuwa mukisa notinze date ennaku z'omwezi 3 November Lugogo grounds kama kuwa mukisa gwa kitadde mu program no kama nti olunaku olulina okubaayo kama kuwa mukisa gwe kikutteko n'ogamba nti musumba ngenda mukwatirako okubeera nga ate asasula ettaka
ogenda okubeerako chachi yaffe kama akuwa omukisa ne famire yo gwe akubidde kasino nga mpa ku namba ya musumba njogereko ko naye kama kuwa omukisa programu eno gwekyusizza mu bulamu kama kuwa omukisa gwe alokosa olunaku olwaleero amina beere bulungi mweraba zakulwa kamada emyaka mingi twatoba n'obulamu nga tukaaba ensi yonna ng'erowooza nti tetwifuna kyetufuuka abantu baatujerega ffe baatukubadde mu mayumba naye bwe twakukkiriza wakyusa obulamu bwaffe mukama gwe atalemererwa ono omwana afukamidde ng'akkiriza nti bwensaba bikola katonda vaayo ku lw'ono omwana musabidde omukisa mwetoolooze kigo muwe obukuumi toganya mulabe kumutta yadde kumulya bwe wabayo gye baateeka erinnya lye ne bagamba nti talikulaakulana ne bamulaamiriza ne boogera ebigambo nti tali kulaba mukisa alisiraana ne basiba emikono gye ebigere by'obutagenda mu maaso olwaleero ng'afukamidde ku kituutu kino nkutula buli maanyi ago agamuze mabega nkutula buli lujegere buli bigambo ebyo byayogerwa mukama bivuunike obifuula omukisa njogera omukisa mu mikono gye ono taata kyusa ye n'enjuye bali baba mukisa njogera obugaga ku bulamu bwe mu linnya lya mukama kubanga afukamidde wano kyusa olugendo lwe okyuse n'olugero lwe mu linnya lya mukama n'olimuwa essanyu ye n'enjuye olimuwa amaka amalungi n'abaana abalungi mukama olimufuula mugezi mu mulembe gwagase mu linnya lya mukama musabidde omukisa bayibuli gamba gwe bw'owa omukisa togattako buyinike muwa omukisa ogutaliiko buyinike buli ayimirira mu maaso ge alisinkana gwe katonda gwali mukolako toganyanga mulabe muteeka wansi musitulenga waggulu omwenge n'amaanyi okubotola buli wanasinkananga omuyaga muyimuse mu linnya lya Yesu mwesabidde amen kama akole bulungi amina amina kamada umaru oliye kamada taata nkwebaza kulwa umaru ono omuzaana wo mumanyi ogamba mu kigambo kyo nti nga temunagenda mu mbuto z'abamammwe nabamanya nembawula okubeera ab'omugaso nkimanyi ono wamumanya kaakano muleeta mu mikono gyo mukama nsabye onyambire umaru mu linnya lya mukama nsabye mu linnya lya Yesu taata nsabye ono nteeka amagenda ge mu mikono gyo nasisinkana SB4 gwakula naye nga mwana muto nga terinamanyi nti tulifuuka kyetufuuse nerengera bwotandisa okyusa obulamu SB4 yandaba nga tetulina nakyakulya nga tweyiya bweyiya lengera bwotwanjudde mawanga nosangula amaziga gaffe n'otuwa omukisa njogera omukisa mu bulamu bwa umaru ayi mukama lino erinnya oliwulire mu ggulu ono ye umaru mwana wo gwomanyi kale muleeta mu mikono gyo mu linnya lya Yesu mwawule ku kufa n'amagombe mwawule ku bisiraani n'ebikolimo mu linnya lya mukama buli aliyimirira gyali n'akolimira umaru mu linnya lya mukama oliwulira ebikolimo ebyo n'obivuunika bw'aligamba talikulaakulana ebeera essaala ogugambe omukulaakulanye buli alimuloga mukama kyusa eddogo eryo muwe omukisa mu linnya lya mukama ono tagenda kufa mangu kale kyenva mpaayo amagenda ge kyenva mpaayo abaana be ne fyuca ye ne mukyala we taata mu linnya lya Yesu ono talireka baana be mu nnaku bayibuli egamba omusajja omugezi alekera abaana ebyobusika akola obugaga eryenjuye n'alekera abaana ebyobusika ono talibeera just ku kamera wabula alizimba amayumba alifuna bizinesi ezitegerekeka alireka ebyobugagga mu linnya lya mukama taata nsabye omuwa omukisa ogutenkanika omuwa amagezi omuwa ekitiibwa omuwe n'okuganja kale kati nsabye mugulirewo enzigi leeta abantu mu bulamu bwe batasuubira abantu abanene abagenda omuyamba abagenda omutwala ku leva endala muwa omukisa ogutali ku buyinike mukole bulungi musabidde omukisa guno kubanga bayibuli gamba bwe tusaba twebaze nga twebaza nga tumanyi nti okikoze era nange nkimanyi nti okikoze ono omwawudde ku baavu omwawudde ku bebikolimo bwe bali babanoonya abatalina mugaso abatalina fiica ono talibeeramu wabula bwe baliyita lisiti yaabo abagasiza omulembe gwabwe umaru alibeeramu abo mu linnya lya Yesu basabidde amina beera bulungi nangiridde nti gwe musumba wange omwesigwa mukwano gwange atandeka omuyambi wange era omusumba wange mukomi wange ampisa mu mayengo nandiyinziza ntyanze omunafu kyokka abalabe bange